ekiseera kyonna era zembeera zeweewaawo. Ndi musanyufu okuba nga tukomyewo n'olunaku olwaleero okubeegattako mu programu yaffe omuwuliriza. Programu eno ebeera buli lunaku olwa Monday okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 2. Era essaawa buli we ziwereemu ndi musanyufu nti mubeerako nga muteze. Waliwo omukyala eyantegeezezzaako awo olunaku olw'eggulo nti ye buli programu eno weebeerawo alina okutega. Ababadde ng'oli mupya nga bwe mulundi gw'ogusoose okutwegattako olunaku olwaleero tubeera olunaku olwa Monday. Tuli ku mukutu gwa MRU TV. Era subscribinga osobola n'okulaba programs zaffe enkadde z'otasobodde kulaba zibeerayo nga zikulindiridde. Amannya nze Kabuye Paul Ssekisaawa omutesitesi wa programu eno era nga mbeerangawo okusunsula emiramu egy'enjawulo gye weetaaze okumanya mu byenjigiriza, ebyobufuzi, ebyobulamu nandiki entalo ezitambula wabweru eyo ze muba mwebuuza nti Russia akoze atya, Ukraine agenza atya. Ne leero mpise mu ludda olw'ebyenjigiriza. Twagala tusunsula abaana tulaba akawummula. Abasinga Masomero gawummudde, aga gavumenti gawummula ku nteekateeka nga bwe yakolebwa Ministry y'ebyenjigiriza. Agasinga tegalina mayinza gakola bibuuzo. Tuzze n'omulamwa leero Kamala Nnyoso. Mumaze ebbanga muŋŋamba teesaawo ku mulamu ogwo, teesaawo ku mulamu ogwo. Naye nga twali tukyalina ebintu eby'enjawulo bye tukwasaganya. Olunaku olwaleero tuzze n'omulamu ogugamba nti Amasimu Gandikirizidwa mu Masomero. Amasimu Gandikirizidwa mu Masomero. Producer wange akitegeera bulungi nti essaawa zino bwe tuleeta omulamu ogulimu ebintu by'amasomero. Yeebuuza twalabaawo mu COVID nga batadde ssente z'okuta rediyo, abaana basomere ku marediyo ewaka, abaana basomere ku TV ewaka, abaana basomere ku kompyuta ewaka. Baateekawo rediyo zigayibwe mu byalo naye rediyo tewali n'omu yatugamba nti yafuna ku rediyo. Kati twebuuza bwe tujja tuleeta amasimu mu masomero kinaasoboka? Abaana ab'omu byalo banaasobola okugafuna? Ab'omu bibuga bye banaaganyulwamu? Ekigendererwa kyaki? Kwavuwaza bazadde oba kusomesa ggwanga? Mu studio leero siriimu nzekka, ndimu n'abantu ab'enjawulo. Bagenda kuba bakweyanjulira tutegeere bavuddewa, bakulanga baani, otegeere omugaso gwawe mu ggwanga lino. Ntandise n'omwami ali ku mukono gwange ogwa kkono agenda bba akweyanjulirako akubire ne wajja yasinzidde. Sebo kazindabukako. Sawa presenter, ndi musanyufu nnyo kubanga onkyazizzaako olwaleero ku programu yaffe eno omuwuliriza. Amanya n'eddoboozi Nyombi Arafat, chairman w'abavubuka neyanza nnyo neyanzeeke. Teyanza nnyo Nyombi Arafat, chairman w'abavubuka Mulamba. Tulinayo mu studio. Nina omukyala ali wano. Nyabo weyanjulireko abawuliriza baffe. Amanya n'eddoboozi Nabukenya Olivia ng'aviiridde mu kitongole ky'ebyenjigiriza ekikulirwa maama Janet Kataha Museveni. Presenter neyanzizaako akisa kano kunzikiriza okujjako wano mu studio okwogerako eri abawuliriza. Abantu abakola mu ofiisi ennene bonna tutubeera nabo mu programu omuwuliriza. Tweyongeddeyo tulina omukyala wano Hajati. Mbalamusizaako mu kitiibwa kinene nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'abatali basiraamu kama yeebazibwe. Amannya gange nze Najinda Hasfa nga ndi musomesa ku Kisache Primary School nga ndi wano mu program omuwuliriza tuze n'ensonga ey'amaanyi okugyogerako olwaleero. Tweyanza nnyo ndowooza omulama gw'ebyenjigiriza twaleese abantu abatuufu ddala. Omusomesa ajja kuba atubuulira bo batuuseewa ku nteekateeka eyo. Tulina omwami mu studio omulala wano agenda kuba yeeyanjula. Producer Mukama wange neyanza nnyo omukisa guno gumpadde. Erinnya nze Bwembo Martin, kansala w'abavubuka Lubaga Division. Neyanza nnyo omukisa gumpadde. Tulako n'abakulu nga bano okulabika nti tubaako ebiteesa. Tweyanza nnyo mukolo Bwembo Martin. Bwe tuba tulina kansala w'abavubuka, ensonga eno tugendera ddala ku masomero. Kansala w'abavubuka nandiki gwe nantandise naye tuli ku masomero ddaala ki wandiyagadde okumanya. Tuli ku ddaala erya nursery, primary, O level ne A level, that's secondary. Cause eri ku ddaala erya tertiary institutions omuli universities ne institutes. Amasimu go gakkirizibwayo ne computer zikkirizibwa. New curriculum yali etandikibwawo. Bino bye bintu bimu ebyalina okubeerako nti omwana asome eby'omu kibiina afune n'obudde obusoma byayagala. Gavumenti yali etandiseewo enteekateeka okulaba nga buli mwana
gwandibadde kyali kyasalibwawo maka guwedde naye ndowooza olw'enfundayo nsawo oba abantu abasinga okubikuba nekitasoboka mulamu ogwo gwagobebwa oba okukkiriza amasimu ku masomero. Leero mu studio ensonga etwesomulamu guno twagala tutegeere ekituufu ki wadde kuba tulaba abanene Minisita Jesse Muyingo akulira ebyenjigiriza y'omu ku baasalawo nti amasimu gandikiriziddwa. Kati njagala ntandike n'omwami Nyombi Arafat antangaaze bulungi amasimu gandikiriziddwa tegandikiriziddwa. Okay, presenter anaweza nnyo mukisa guno naye nganze omu amasimu tegandikiriziddwa lwa nsonga ki? First of all, tulina ennaku zino gye bayita tactical, abalala bagita tactical, abalala TikTok, naye ngeri TikTok. Yes, bw'obisanga. So omwana bwe bamukkiriza okutwala essimu ku ssomero aba agenda kuloozinga concentration. First of all, abajja kulowooza leero nkoleyo challenge eriyo, leero bataddewo ka challenge eri akaliko ku TikTok, leero kwate kayimba ki, it's all about showbiz, okitegeera. Kati so in that due process omwana student asobola okufuna obudde bugamba leero kandikule ku science ono naye kyaŋŋamba oba biology, okitegeera. Eva the mind ziba ziri ku TikTok okolayo kapya, kufuna follow, likes n'ebisigadde. Mwami Arafat wangi ku kintu ekyo wogambye omwana tasobola afuna bulungi concentration. Of course. Tulaba abaana abasinga babaweerera kati kyoyise TikTok. Of course. Abaana abasinga bafunye ettutumu okuva ku mikutu egyo era abasinga basoma kuba baba balabira eyo ne bagamba omwana alimu ekitone bwekiti tujja kumuweerera. Oza simu zino size zibayambyeko. Sometimes kati kankoya case example sisuubira nti fresh kid bamalamula ku TikTok ne bamuweerera, okitegeera. Just yajja out in the public but not TikTok nti esobola okumala buli kimu wadde ye example. So era nze nyimira ku point yange nti amasimu tegalina kukkirizibwa. Ensonga gye nkuwadde fresh kid bambi yali amawulire ge gamugjayo si gamba TikTok, mawulire era samusanga ku TikTok nti yeetaaga okukola ki okuyambibwa. Kyekyo. Nsonga eyo kitegedde concentration mu kibiina, challenge concentration mu kibiina oba eba your mind and TikTok bwe tolina content batojja kumalako nayo yetagisa akapya akaliko eva ngokalayo ka video oba onoonya likes follow. Kati so that process oba togenda kufuna budde bukola kitawo for sure. Obudde kuba ku new curriculum eno omwana asomako olunaku lwa kitundu olumala n'akola ki kyawulira ye teyandyetaaze. Omwana nga alina essimu ye amaze okusoma ebyekibiina asobola okugamba nti nze bwe nkwata essimu yange nsobola okuinfluensinga abantu bwe bati ne bwe bati. Tukirabye abaana bangi mu ddaala erya O level ne A level bakozesezza emikutu egyo to influence others. Obuzibu buli waawo. Obuzibu era we buli because si bonna nti bajja kukwata ki simu eyo they influence others nedda tekisoboka. Era abaawo bali nga baito ba showbiz aba showbiz, okitegeera genda ku TikTok opostinga kano. So si bonna naye passage esinga baba mukola ki kunoonya content wa TikTok. Obadde okyatunnyonnyola obuzibu amasimu gano bwe gayinza okuleeta mu masomero. Tusaba oyongera abantu batangaaze bizibu ki ebinaava mu kintu kino. Omwa muganda wagamba kaneyongere okuttaanya ensonga. Kati kanzitaanya ensonga nene ensonga nti nno pornography aba at high increase. Mwamba lwaki amasimu ennaku zino tegaliiko ngamba oba restriction oba ngambe naye nze mukulaba okwange kati ebintu nga YouTube biriko restriction. Tosobola kuŋŋamba nti essimu esobola okwonoona omwana, ebintu ebyo biriko restriction. Kati kankugeze tujja kuwa obuddewo mukwano tujja kuwa obuddewo tusooke tumuwa omukisa ataanye ensonga ye bulungi. Arafat mbadde nsaba abantu bano banyonyole bulungi pornography. Kyeki? Pornography yaba 18 bagamba bateekako 18 plus by the pornography mu Luganda osobola okinnyola nti obutambi obw'obuseegu mu Luganda olwangungu. Obuseegu tubalire ku butambi bwokka
tesobola gamba n'ennyambala ebyo byonna si buseegu lwaki tubutadde kati ku masimu sawa ennyambala eyo teyita mu makubo gy'abaana gye bayita kati makubo ebeerayo tosaako nti eyita ku simu kokka katumuwa mukisa amalirizeeyo tweyongereyo wa ministry nga ndi mubi tumuwa mukisa amalirizeeko tweyongereyo manyonyola wamma pornography taliko nobadde agamba nti ku YouTube kubakola luyani restriction bwogenda ku Google n'otekamu website xxx teliko nti kino osobola okuyingirayo bulungi so essimu increase pornography nti oli ateekako kadata ke ka 5 oba 10 ng'agenda ku Google ng'anoonyamu kati kasitalabako abaana balina omuze nokasalako kamuti gonija kano bakalabyeko ogenda okulanga kagendinga viral sabonzikiriza ensoko embuzeeko omukulu Arafat awo kibuuzo tujjaku obuddewo bugenda kutooka obuddewo bugenda kutooka so naawe notinga wansi ojja kuba ottaanya naawe ensonga mbadde ndi ku nsonga eyo naye tumalirizeeko obudde tutambuleko omwana omukasalabako akatambi omu n'omulala ayita janguni kano wakalabye ogenda okulabanga pornography asaasaanye so essimu tena kukirizibwa mu ssomero Mr. President omusajja Arafat babadde bamutugira wano naye ensonga zibaddemu eggumba ensonga y'obuseegu eyo nange nkimanyiiko nkiwulirako obuseegu mu baana ayize ensonga ezimu ezaali ziremeseza ekivulo kya nyegenyege nga speaker agamba abaana baffe obuseegu ne Mr. Moderator nsikiriza kati soka nnyonyoliko mmanyi atugenda kutuukawo nedda wawo ekiyinza otubuzabuza nikolaki tugenda kutuukawo nsaba ensonga ezo oziteeke wansi obudde we butuuka ozitanye bulungi kanjogereko n'omukyalo ono okuva mu ministry ayinza okuba ate ye balina engeri gye balabamu perspective ensonda mwe balabiramu omulamwa guno njagala abantu batangazeemu neyanziza nnyo ssebo omukisa guno gwompadde nze okusinziira ku mulamwa guno nandigambye nti essimu simbi ojja baana kuzibakkiriza mu masomero ekisookera ddala beekwasa amasimu muyina computer lab ku masomero ziriko internet omwana tasobola genda ku internet n'asaakinga byayagala kisoboka so essimu it is not a threat naye era yes tumuwa obudde naye wafunye obudde it is not a threat nti egenda kunoona omwana oba kikiwabula okusinziira ku new curriculum eriwo abaana bano tebafuna budde bugenda kumalayo syllabus ziri eza notices zino abaana zabadde basoma emabega reason being timetable ey'okusoma syllabus enkadde koma half a day so budde obusigadde omwana ono aba alina okugenda akole omulimu ogw'omutwe kyawulira kyayagala essimu eba eyamba omusomesa okusindikira abaana bano notisi basobole okuziyitamu ozisoma ajje nga explainings basavinga obudde bamaleyo syllabus oba okiraba n'ekyokubiri omwana ono bw'aba n'essimu omusomesa asindise notisi essimu emuyamba okukola research si bwe kiri so essimu it is not a threat muyina computer labs ku masomero esobola okukola ki okwonoona abaana be mugamba bonoonekera ku masimu mukyalo Olivia wennalabidde awo ministry baagala kola assessment ku new curriculum eno baagala kola assessment kubeera ddala senior 3 balabe banaasettinga kozi mu gw'omwenda abaana bagenda kukola UBTEB yes UBTEB it's not UNEB abaana ba senior 3 abasoose okusoma curriculum eno they have to do exams yes kubaita UBTEB no it's not UBTEB it's DIT bagenda mukola mugwa mwenda ensonga zino ziri technical omuche mukama atuyabadde omukisa ntufuna omukugu azitunyonyole bulungi enda maaso nyabo so kati nze kye nandigambye essimu si kintu kibi mu masomero essimu esookera ddala ziyamba abaana bano kola research amala n'ekyokubiri abaana bano bafuna information ku bintu ebyo bye bakola kubanga olaba emikutu nga YouTube giyigiriza kubanga omusomesa akuwaako percentage emu nawe nokola research eyiyo kati abaana bano bagenda ku YouTube ne basearchinga how to make liquid soap how to baluka batya emikeeka abaana abakola music waliyo abali interested mu music buli kimu gyekiri essimu zino zibayamba okwetunda eri ensi
oba okiraba so kati Kitegeera. nze kye Kino ky'okwetunda ekyo. Lwaki kisi kwetunda banga kututumula bitone byabwe kubanga kati omwana kwetunda kozi omuwuliriza ali eyo ogamba okwetunda ate omulala yayinza kirawo bulala awuliriza program omuwuliriza okyali Murray TV wamu ne Royal FM akola kyamaanyi awo oli ayinza oba abadde yakatwegattako n'asanga awo abaana beetunda n'agamba program kino leero gye baleese exposinga bitone byabwe eri naye okweexposinga ebitone byabwe okumanyika eri ensi okumanyika kati nga ku mikutu gya TikTok omwami gye yavumiridde TikTok eyo ogiraba TikTok eriko restrictions nti omuntu bw'ateekayo pornography bakuwooninga ne ba blocking account yo yes kitegeeza tosobola kupostinga pornography noba ng'osigaza account eyo naye ng'olaba abaana bangi balina ebitone bayimba agenda neyekwata katuweeko omukisa tuwulidde okuva omukyalo okuva mu ministry mukyalo Olivia tufuneko omukisa omusomesa okuva ku Kisakye primary school tubuulire kigenda kitya ate ku ddaala lyabwe mukyala Nagenda musinalo gugwo nayanzanya sebo okumpa omukisa guno okwogerako eri awuliza abaffe kakati ensonga ey'amasimu gakkiriza mu ssomero kyenerabiddemu nsomesa primary ne secondary amadala gonna ngasomesa kakati ensonga y'okukkiriza amasimu mu masomero ensonga eyo sikkiriziganya nayo era nga munnange yasoose nze omusomesa kyayogera ngeri gye nayita mu ngalo z'abasomesa njagala nkiwulirize nnyo ate kya minister of Bamugoni minister of education minister tansomesangako ati juke yakulira abana basomesa naye kansooke mpulirizeeko omusomesa katuwulirize w'abaana banaye tukakane yakitegeeza olina sebo tukakane tubeere bakakamu mama singa okumala obudde n'abaana baana ba minister of education omusomesa katuwa ekike kama wange nsomesa kasooka atanye bulungi ensonga munnange ensonga y'amasimu eyo sikkiriziganya nayo nga munnange yosebo yagambye olw'ensonga nti amasimu ago galaakubako bintu bingi omwana oyinza obba mu kibiina osomesa omwana ali mabega ng'olula akayimba asuddemu akayimba neweebuuza ensomesa ya sayansi yamu tyakayimba soke tumuwa omukisa atanye ensonga tuli mu sayansi tuli mu biology omwana akivuddeko ali tayinza okukuba omuziki omulala gumuyingidde n'olw'ensonga eyo sikkirizigana na mwana yenna kujja nasimu oyogera ku kyobuyimba ennaku zino buli bulandirabye bampeeko omukisa bwe twogera ku kyobuyimba abo waliwo yayimba nti senga ebintu bye tusoma mu kibiina twali tuyimba biyimbi nti byandibadde byangu oli bwe yagamba kayimba waliwo n'akayimba kamoti awo kakwata nnyo abaana abato abo omubabiro nze kati wogamba nti omwana ayinza osulamu akayimba atyamba omwana yarekodinza akantu ke kwana akajjukirira lubenga luyimba nga alujjukira bujjukirabakwatire mu formatting eyo gye bali bana ekintu kirikodinga ng'oluyimba kimwanguira okukwata kusinga zino notisi zasomye mu kitabo naye mu kibiina tubaawo n'akadde akatonotono ngumiikiriza mmalirize kale osulemu akantu akajja okujjukiza pointi yange kitegeera munnange kakati ensonga endala abayizi abo bayigiddeko obufere ku masimu n'awulira nti oli akola kano naye nkangende mu kiraasi bamudoomu nkakola omuntu n'amuggyako ebintu naga ngenda kukuwa kino n'atakimuwa ng'ekiyakiyigidde ku ssimu kati kangezeemu emabegako awo wabaddeko omuwala waliwo eyamufeze n'amugamba ayagala mulangira ku ngoye ze akasimu ke n'akola ki n'akabba kakati omwana ono wadde mbogera mu ddoomu n'agamba manyi kankoleka ngende nkolera ki nkolere katale kuba okulyawo bunene kuba okulyawo nenvu yona sikolera katale anaku zino njogera bagamba bakiyita kukwata bujega abantu obujega nina kenalabyawo jozaawo ku TVM nja kugimenya NTV waliwo basajja bava jinji eyo omusajja yabakubira n'abagamba ayina emirimu naye ng'akozesa simu abasajja ne bava ejjinja n'ebintu byabwe paka ku City Square awo bwe twabasanga era bannamawulire twabakwata ne tubabuuza kiki ne batugamba omusajja yatugambye alina emirimu
tebasoka kubuza nti mirimu ki ku mulamu gwo gwennyini ngenda okusabira okyakola kyamanyi okuba ng'okyekuumidde ku Royal FM ng'owuliriza program omuwuliriza nange omuweereza Kabuye Paul Sekisawo tugenda kuwumulamuko katono naye we tuddira tutandikire omuliro yegutulese gukutte Munai Uganda kankwanjulire aba Jehovah Assuring Services abakugumu kukutusa kobwelezo wenjaulo ku mukolo gwo olina mukolo gwa kwanjula mbaga kuhinjira surprise birthday baby shower oba get together party bano baniriza abagenyi bo obulungi ddala balina snacks bwobango zetaze balina juice bwobango betaze basange ku offices zaabwe emengo opposite Mutesa One Rail University oba bakubire ku 0758 Jehovah Assuring Services, your satisfaction is our priority. Nakamutera mu andi kyekyo kyemugamba bovunanyizibwe balina okukola okitegeera era nange kikola era nange kikola ku baana bange era omwana era mukwano gwa mutabani wange oyo yaje simu ne bankubira nze atasize omwana oyo okola ki ensonga lwaki nzikiriza amasimu mu masomero omwana yatasiddwa kimbe kyageze nekimukkuba wadde ntaliimu ate nga yandibadde omwangu okutuukira awo tebalina wawalala wayinza kugenda jukira domitro babasibiramu musomesa wayogera bwati mpuliranga abakotogera abaana bano abantu abamu bayinza oba tebafunye mukisa afuna amasimu gano kati mpuliranga abakotogera bwogamba nti abaffe babeera ne bawadeni abakola batya abafayo teri agamba nti kantwala omwana wange wadeni gyatafaayo teri muzadde ayinza kugamba kantwala bitalaze tomanye kikinakubaawo ne bawadeni babakyusakyusa tuwe kansala omukisa amaliriza ensonga ze ensonga yange yemu ku nsonga endala ensonga endala omwana okwongera okukola research ow'enjawulo okusingawo kono bwamuwadde mu kibiina oba omusomesa ayinza okujja nga ye amanyi nti lesoni ye etwalidde essaawa 2 yera nga oliya aguba budde oba essaawa 2 kasita ziba nga ziweddeko ye nga akomaawo naye kati omwana yenna obuvunaanyizibwa aba nga alina kyeyagala okwongerako nga alina essimu kimwanguyira nnyo okukola research ku simu ebyomu bya library kamba wuli ebintu bya dda abaana b'ennaku zino tebakyayagala kusoma bitabo ebimenya abaana naye omwana bwakwata essimu naga kandisakinge ku kino ekintu kibansomesezza kibeerayo ate nga munayisanoonya wala nabasomesa musomesa osoma obutabo bumeka n'abasomesa benyinize abasinga bemanyi tebakyagubira bino byakusoma butabo bagenda kugenzi ku simu towekwasa musimanya label otobeera wala label bako ne allocations nti wano wasanyewo ka English buba wano ekyo nkimanyi naye wala naye omwana okugenda nanoonya mu katabo ntugane katabo wanaatuukira ku kintu kyayagala tubeere bakakamu obutabo buno obeera mu library batwala ebbanga eddene olusinga tebannabureplacinga information eyinza okubeeramu eyinza okuba nga nkadde oba nga tekyayitaagibwa ku syllabus musomero eryo omuli omwana wange nze nasingana muno akatabo ndowooza nga kayisika emyaka nga 3 okalaba mazima kayisika emyaka nga 3 jukira waka bagenda bamu update guno omulembe tugenda na kintu ki updated mwana bonamuzza mu butabu buno bwedda jukira amasomero tegasobola kugula tugende tuvanyuma myaka 5 nga berenga gakyusa obutabu tekisoboka esente ziriyo n'omwana kasita akwata essimu ye ekintu kyonna kyalisaakinzeeko akola ki asobola okifuna mu budde ate mu bwangu mu butuufu bwakyo ate nga zo syllabus zikyuka kubanga kati olaba obutabo bwaliwo emyaka 5 emabega for instance A level abakola languages
literature and Luganda obutabo bwakyuka obutabo abaana ab'emabega bwe bakola kati si bwe buliko kati omwana ajja kwesanga agenze mu library temunnaba kuleeta butabo obupya waliyo buli obukadde naye ku mitimbagano akatabo n'akasoma but era bisigale relevant format eno ebeera etya ey'okufuna akatabo ng'okajja ku simu njagala ntangazeemu odownloadinga akatabo okuva ku internet ne omwana n'akadownloadinga pdf n'agidownloadinga n'ebeera mu simu n'abanga asobola ogisoma okiraba naye abaana ojja kyegendereza some students complain obutabo ku ssomero tebuliyo reason being obutabo bwakyuka essomero liyinza okuba terisobola kugula butabo obwo mu bwangu nga teririna ssente ne batabugulira abaana so nga ate wali ku ssimu agenda n'akadownloadingira n'akafuna n'akasoma ate omwana nadda mu kunoonya kanoonya eri nfuna obutabo so nga ate wano ku ssimu it's easy adownloadinga n'asoma akatabo ke n'afuna information. Toyanza nnyo mukyala Olivia okuva mu ministry ensonga ye ebadde yasimba ebadde ya mugondo nange katantwale okujjako mukama wange zikirize byabadde ayogera naye ndimo kuboyereza ndowooza zammwe mukama wange point yange zituuka eri abantu abenjawulo point yange ndala mukama wange asebo kansala kakati n'ekirala lwaki nzikiriza amasimu gano oyinza okusiŋŋaana omwana tugamba abadde asomera buddo naye ng'alina omwana oba mukwano gwe asomera ate mu ssomero erisinga buddo naye singa babeera bombi n'amasimu basobola okusharinga ku waka bwe basoma n'olaba nga amasomero amanene gayambako bano abali wansi nolaba nti bongera okufuna content information kansala abadde akyabala ekintu kyenkugamba nti singa omwana abaana abo ababiri asomera mu ssomero eddene n'asomera mu ssomero ettono nga bombi balina amasimu babasobola okusharinga waakwoyo n'okwogerezeganya okola mu bintu ebyenjigiriza kakambuuzeemu awo oyogera nsonga bwetyo tekutambulire kakasasi abasinga baga amasomero agabunene gaba n'obusasi tekutambulire teba busasi suuyangayo nti oba bakakuttinago nti kakano bakakutte tutambulirako nti tutambulirako obusasi naye omwana kati omwami Arafat kyogamba seminars tetusafunamu interactions. Yes, you can get interactions. We exchange papers. Interactions so wow, ate zibawo budde ki seminars musteka nejukira bana abaana basobola okwogera nga kumpi buli weekend nga basobola okwogera ne semester seminar Mwami Arafat, nina akantu kenzijukidde wano katono kansooka embuuzeemuko. Wayogedde ku point y'obuseegu. Essaawa zino mu ggwanga Uganda tubadde tuwulira nnyo ebisiyaga bikyase mu masomero. Mbadde nsaba otangaazeemu. Abantu batugambye amasimu gano gatambuza nnyo ebisiyaga mu masomero. Nsaba otangaaza atuwulirize essaawa zino ategeere kituufu si kituufu. Well, being with the phone ng'ogitutte ku ssomero era it promotes nga we nagambye mu presenter nti kale wayinza obbaayo omwana oba alina omuzigo kaŋŋambe maybe obanga agujja oba ku ssimu so the more walaba kuba bangamba kubaako obutambira bikwataganaku ebyo ebintu I'm not sure naye banga akubaako so in that due process omwana ono walabako ono n'alabako akatambi kagenda viral in that process
biba bigenda mu maaso kitegeera via phone nga buvudde ku ssimu kwennyini so si ekyo kyesobola oviirako kyotumbula ebisiyaga esimu Sebo mukama wange moderator anayo obadde muwuliriza mulungi moderator kansuke mbuze mu mwami nze kimu kyensikiririzaamu zino mpisa simanyi nti amasimu ga promoting emize emibi nze ngamba emize emibi gisibuka mu maka enkuza y'omwana akuziddwa atya omwana akuziddwa atya kuba nze nina mutabali wange ne esimu gimuwa nagikozesa nga bw'ayagadde talina buzibu wadde alimu esitu ne esimu agikozesa nga muntu mukulu producer wange bantu bala tubajeyo omuliro gukutte mu studio wano bannange obadde muwuliriza mulungi nobala okubanga okyekomidde ku Royal FM nze ensonga yange nga omulama kye nandiyogedde akalowoozo kange julyo nzijeeyo akalowoozo kange nandiwadde nga omutesitesi wa sheno essimu teyandibadde na buzibu mu ndowooza yange wabula enkozesa yaayo yeriko obuzibu omwana babe waka nga omwire okutte mu studio wano producer agenda banzikirayo badde muliriza mulungi webalekwera kubeera waka kamoto sebula abantu bana abadde bekoludde